Ebiseera ebisinga ababbi ffe tubawa omwaganya nti wetuli tetuliiwo oba awaka tetuliiwo. Kino nno kiri ku baganda bange abapangisa. Ogenda n'opangisa ennyumba nga ekinyolo ekigendako kufulu kiri bweru. Ti buli lw'oba ofulumye n'oteekako kufulu, omubbi alabira ddala nti omuntu takola ki? Taliimu. Magezi gano gaaligenze wagali mu bantu babiri, landlord n'omupangisa. Bw'oba otuuse ewa landlord nga omunyolo gwe guli oba kinyolo kiri bweru, teesa ne landlord oteekeko omunyolo ogw'ekisumuluzo ekibeera munda, nga bw'oba mwoli oba toliimu, omuntu ayita ebweru tasobola kumanya nti ddala ono omuntu taliiwo. Ate ne baganda bange ba landlord, mumanye nti eno renovation oba ebeera yiyo, kubanga n'omupangisa bw'anaaba ava mu nju eno tagenda kuvaamu na munyolo. Yes, waliwo abamu abasobola okugamba nti omunyolo nze naguteekamu naddala nga mazeemu ebbanga ttono mu nju, kuba ayinza okuteekako omunyolo gwa mitwalo 10 n'amala mu nju ye emyezi 3, ayinza okwagala okugutwala. Naye jjukira nti gwe wakyusa enju ya landlord ate olina gireka nga bwe wagisanga. Singa oba osenguka gwe amazeemu emyezi 3, omunyolo gulekeemu. Ate naawe landlord omusabu singa omupangisa abazze ng'akugamba kakyuse embeera y'enju kubanga ebeera y'akaseera ako, mukkiriza akyuse enju eyo asobole okubeera nti tabaguliza kubabbi nti tali mu nju, ate naawe enju yo ereme kubeera ng'eteekebwako ebbala nti ababbi babba nnyaawo. Security tip, nange Samupita Watch Kaswabuli mu mawulire ga ssaawa 1:3 buli Lwakubiri ku Soul TV.